Omuzimu gwa Jajja Iculi gumukubye ne gwogera abamuta akatambi nkayina maaso awo Badblack yesi birungi n'akamuka ye Wisdom ne Tamara emirundi Junior bannage bino Dolutalo kikabuka furufiga muyina maaso awo ate ye Kadaama asoboledde wakane mu kibira mugamba mutya mwasiibye mutya muna 256 naye muyina maaso awo kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesubanga byonna byemba nteekawo ye munange mukyala binde bageze n'akawanga mulambu munange abantu bamugamba mbu afaanana abaana abato mbu ye oyinza omubala nti wa myaka 25 so nga maama mukadde wajjo era n'atugamba gwe kirumye munange afune ku lwendo lw'amazzi ate asobola okuba nga yekakkanya mpolampola mbu kuba ye mukoowu wajjo talina budde bwamwe bugenda kudda ate kuwanyisiganya bigambo ne bannange mukyala bindeeba lwaki otuvuga sipiidi buli kadde bannange tewali tuwummuzaamu wabula bannange ye mukyala bindeeba bannange si wa bulijjo naye omuntu kasita oba nga olina emirembe omwami akulabirira akasente weekali lwaki oba tonyiiya n'ofaanana abaana abato bannange ate ye maama Museveni furufiga Jennifer Nakangubi muyina maaso wano nga munyiivu ku baana ba Nuupu abavuma abantu bannaye katusooke tumulabe naye ate tweyongereyo n'agaleero munyiivu tasalikako musale si wa bulijjo bannange ngabantu pagatusule palaso manja fame twagikowa mbale gwambi kubuza ku bantu ndi mukubuza TV gwagikuli ato nongoba togenda kungoba buza twadudawo babukide alien skin mukama mazo muno nula bwata mwaddo mukono agukuwa omwana agubasa avuddeyo bamwatakinze gravity yakava amaziga nagambo manye waffe tulina abamekaba ine motoko kimanyi mufamene yangenze ne motoka nzeka bavuma gravity omwana oyenunudde gravity bamwitanga simanyi biki nkulaga abantu abalina pain bavuma kenzo natukoka banaga mati government weyayo nkulaga abantu abalina pain ku bantu babana abo bavumye sanga lyambogo mumbejja go tuyino mulamba bwato mu bwati muswaitani mwestali basonyiwa mwavuma Pastor Bujingo ne mwavumye Lutalo ebiyena maaso lino kubanga bituwambu tuvuwabyo ensi ebaddugali bato zolangiride abantu abena ababo benyininyini abanupu bavudde ne bagamba bakino kibina kyabavumi ani yavuddeyo wano bugomanyi they are many oja kubazanya they are many guys they are many ne mutima 5 star yalangiride nagamba bwe tutakyusamu mu strategy ya fe nga yakufuna agona plan za mwevumya mweyombya abalite mutima wa nupu nsema wa struggle so no byatebyo nga tubitadde ku bbali bwenti okuvuze buterevu paka mu nsonga za kibalama bomunanga abanupu akatambi nkayina maaso awo nga bo balumiriza nga kigambibwa mbu bakolaki munnanga omusajja bamuta naye ffe kye tutanaba kutegeera kukakasa oba bamuta oba tebamuta kasooke mbatereko ka video namwe mwirabireko naye gwe kibalama tebabeeranga bamutta wallahi nze ntandise okukkiriza nti kibalama bategwa kuba bamutta nabbanja ayina engeri gye yayayanyemu nga bamugamba nabbanja aleete kibalama wallahi nga enjayana gyayayanamu alinga eyeegaana agamba nze sibiriimu kyokka ye yasooka n'amwogerako n'ayogera nti amanyi ne gyali nabbanja gwomanyi kibalama gyali nabbanja omanyi kibalama ekyamutuukako oba yafa twagala mulambo gwa kibalama baguleete tuguziike oba bamuleete mu kooti bamuvunaane obuzibu kiki yakola musango kigwe yazza nze omukazi yayina engeri gye yayanyemu tasobola nakwetambula kutambula ng'alinga eyesindika obwesindisi temuŋŋamba nze sibimanyiiko kyova olaba batudaivatinga batuteekateekamu buno buwalawala buno bukaaba mbukagala nkoogereko sijja kwogerako sinnakanyega nako mu kamwa kange okitegeera kivula batujja ku mulamwa gwa kibalama bannaye tufokasingewo awo pulezidenti we yayogedde twetaaga kibalama bamuleete wallahi katongera okusaba ate munnange mwami kibalama asobola okuba nga alabika ate bwe nkuzaako eno omunaye mu baana bawala ne baana balenzi aba federation bannange nga bali bulala munnange jjukira emabega kawo ekiboozibozi kyayita mbu ekiri mu federation abaana beekwana misana na kiro naye maama tetunnaba kutegeera naye zo sayini obulimwa buwali Bruno Kene Karona bali bulala bannange Karona ntongole kaleka ate bwe nkuzaako eno ew'omwana muwala muna 256 munnange avuddeyo n'atutegeeza nti kati
kati kaseera munanga atasobola okubanga azaala planned kid banange bye biri mu side ezo kati simanyi oba atagenda kuzaala ate nga baawe mukyala mpozi nga batulimba lulimbe ng'alina omusajja we Derek kituufu nga bakyeyagala byaddala banange ate bye biri mu side ezo gaata amawulire agennako agaliwo omunange ye Badblack olunaku lw'ejjo yavuddeyo ne yeekubira endulu n'agamba nti omuzimu gwa Jajja Iculi banaye gubeera gumulosa kugamba gumujjidde emirundi egiwera nga gumugamba nti nogwagala mugamba abantu abakola ki abantu abamuta kati ye munaye Badblack ali mu kutagamba nze ekisooka siri famire wa Jajja Iculi munaye kati ate nze bijjirawa okungamba abantu abamuta munange nze ntya nina obwana buto Jajja Iculi ndekera munange atusuubiziza singa akomawo n'amulumba munange yagenda mu kuba faya banange Badblack omusajja muleka kubuulira abamuta banange togeza n'okikola n'omukuba faya muleka kubuulira abamuta gujja kunoonya engeri gy'otugamba mufe naffe tukitambuza abantu bakimanyi nti nogundi ne gundi mutemu batta Jajja Iculi banange yenza abuuza Badblack banange okyali muzimu gwa Jajja Iculi naye ate DNA ez'omwana wo ne seppuuya byakira ludda wa mukyala omukazi alimba eraliikirivu omuzimu gwa Jajja Iculi leka kyokka nga ne DNA ez'omwana tezinaba kuggwa banange Pastor Bujingo ate ye maaso wano naye alina kyatugamba naye maama ono omusajja ye oba sikiira simanyi nokumanya kasonga batuuse wano ka video ate namwe musobole okuba nga mumwerabira kuba nange oba abasanyula nga nze wansanyula katumulabe ka video nkayina wano ate tweyongereyo naagaleera waliwo kalicha eri mu Uganda muno eyo engulu naye bw'obagamba nti muwala waabwe omusiimi ng'ogyeko ente z'ogenda okuwaayo naye okubalaga nti toli mulyamu lukwe bakutuuzaawo ku katebe balina akatebe kaabwe kana akeetooloovu n'otuula okwo ne baleeta abawala nga bali bwereere ate abawala ng'amabeere bagasiizeeko n'omuzigo ne bakwetooloola bwe bati waliwo akadongo ke babeera bakuba ne bakwetooloola otudde naawe mutaka ali bweru akati ke kakutanda mutaka ne yenyenyaamu nga baga nti obufumbo bukanye iwe ni bwe bakituleetera wano eyo kalicha yeetaaga kopa bagireete wano bagireete okuwana eri mu noosi eyo gwe bakutuuza ku ntebe abakadde ne beetegereza nga bino bimutera okuleeta abawala bano e Buganda bajje babuuseeko naye nga ate sikuliko gwe baagala naye nga nabo babalagavu naye nga mubabisse nnyo kaati bano bo ositama katebe yes ne balaba mita boxing nga waya zonna zireebeeta waya nga zireebeeta ku katebe emusayansi wegaddira abawala ne bakwetooloola oba bayimba kayimba ki ate ebisajja byakuno omutali magezi byonna bintunulire biga nti ekyo kisoboka kyasobose dda obanga ogamba nti oyagala omwoli era toliraba mulala n'okyukamu kati kabakuleetere ku balala olabe munange bagenda okumala okwetoolola ng'omukuute nekyabadde omuwala bamumuweesa emikono egi ebiri naye kakutande gava ejjinja gayingire mu mita box waya zitandika okwenyeenya waya kasita zitandika okwenyeenya nga bagaggwe tonnaba kusetolinga naye banaye Pastor Bujingo lumu ndowooza olinzitamu omuntu bannange tiimu byonoonesa oba ngambe bwe nti ate bwe nkuzaako eno ewa Mutima 5 star munange olunaku lw'egyo yamaze emisomo gye naye kati dokita origino si dokita ow'ebicupulya wabula dokita munange ate akuguse mu misomo gye naye bambi tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga kalefe ku sayidi eza wano ate bwe nkuzaako eno munange mulowooza senga takulimidde kadaama obuzibu munange buvudde ku ssente kadaama ono ng'agenda Saudi Arabia yokola yagamba senga we senga kankulekedde ku mwana wange nze ngende enkola naye nja kuwanga obuyambi senga n'agamba munaye nze sirina budde busigaza mwana wo ntwala ng'eyafa munaye mwana muwala ki yakola omwana ng'amutwala mbaneiba kyokka buno obudde senga ayagala sente naye nga n'omwana yakola ki yamuggalira gye bisembekeredde ng'amukolimidde ntino sente ze tagenda zifunamu zigenda mufiirira bannange abantu nga mwagala ebintu ebyokukakeeka kambateereko ka video namwe ate musobole okuba nga mwerabirako yenna nno nga yeekaza bitya yakulaga ayagala sente kyokka nga n'omwana yagaana omusigaza kati oba yagera baafuna ati appetite emusindikira ssente
Oli otya eyo? Naye oli bulungi nga tompeereza ku ssente bukyogenda. Abantu baweereza abantu baabwe ssente nga mugenze ey'ebweru muyoola ssente muziweereza ku bantu bammwe. Naye nze nga tompeereza. Mwana. Mwana wange. Onfiisiza. Mwana wange onfiisiza. Akantu ke nayogera akatono ennyo bwe kati ne nkugamba mbalange eyafa. Sigenda sigaza mwana wo. Nga nange nina ebizibu byange. Nonyima ssente. N'okwata ssente n'oziweereza abo muliraano. Mukubanga basigaza omwana wo. Okimanyi nti nsobola okukolimira. Ne ssente ezo z'ofuna. Ne zitabamu mukisa n'akamu. Omanyi nti wayita mu ngalo zange muno. Senga saalinze. Senga saakukoka. Wandibadde ofuna ssente ezo. Akale ssente ezo tezijja kubeerera mu mukisa mwana wange. Kamboneebone kannombe. Ng'oli bweru ofuna ssente ng'oziweereza ab'omuliraano ku bwana bw'olabye obukulu. Obwana obuzadde nze nkwoze. Olina okubeerawo ng'ogamba ono omusajja eyeevuga gwe njagala era y'alina okundya. Abazze nga tebeevuga bafubutule kubanga tebaba na class or like baba tebagwa mu class yo. Just imagine okukeera ku makyanga muganda wange class yo yakunoonya musajja yeevuga nga yeyo class yo. Just imagine mwana. Just imagine nga kirasi yo. Kugamba nze bwefuna omusajja yazimba eyo ye kirasi yange. Bwefuna omusajja eyevuga eyo ye kirasi yange. Abawala mubeere ne class. Mubeere ne boundaries. Mulungi, I wish ng'osobola okusindika request n'ojja n'onyinyonyola. By the way, wakoze video eyo ate n'ojjako stitch, you know, stitching method wagijjeeko. Bw'oba omanyi ekintu ky'okoze nga kirungi ng'era wabadde mu mutima mulungi, then kati ate stitching method ojjako yaki beerako omuntu oyo ajja kunnyonnyola ensonga lwaki yakoze ekyo. Kati ekyo kiwanyinyonyodde nti omukazi okugamba nti nze njagala musajja wa motoka ye mukazi abeera wa standard, oba omukazi okugamba nti nze njagala musajja aina amataka ye mukazi abeera wa standard. Nyabo buli mukazi wa standard mu ngeri ye. Singa nvayo nekugamba nti omukazi okufuna omusajja amwagala era asobola okumusupportinga asinga ono agambye nti nze njagala musajja wa motoka, nti njagala musajja wa motoka oba omusajja yazimba nti aba amusinga eri wakati nze singa ngamba Bibi bannanga abawala tuleme kwetwalira mu kika ky'abagolobuze njagala musajja yeevuga noonya omusajja alina kyagenda okuzimbako. Bannanga ate ye mama Museveni bannanga alina ennumya gy'alumyamu mmwe, alina ennumya gy'alumyamu bannange. Kasooke mbateereko ka video nammwe mwerabireko bannanga alidde obulamu. Mukama Katonda nga tonnafa teweevumanga nsi. Ate mmere yange egenze. Ate bino bye binaabayombya leero. Lining ezitambule bamwe gye ziri. Mwaliranga musanja. Tabalira musanja kabayombe. Tamara emirundi Junior muyina maaso wano mu kavidiyo ng'alumiyiza Kaye Wisdom nti akyasula mukazi gate single room. Kasooke mbibateere kate malemba we ne Kaye Wisdom naye ng'atunnyonnyola. Kaye asula kazo mu single room. Wait, yaina double Land Road. Kiri ekisenge nakitwala yakiwa mupangisa. I have been at Kaye's home. Kaye yaina ebisenge bibiri. Kiri Land Road. Whatever you're doing, you guys is wrong. No, this is a fact. You see, when we are giving people help, Nzege yasoma psychology. The first stage of a solution is to first understand
who is in which situation? Acceptance and denial cannot offer solutions. Osulakazo, isn't it true? And we are not call it all sorts of names you want to beautify it. It is kazo. Subdivision. Is it kawempe? Kazo but upper. No. Kaye abera azanya mupira wali nabasazi bembizi. Nabagundi bakapeta. Olweggulo asamba mwenda kasawe kazo. Nabachi abakola mpoko joint bobekola mu bubina abobutale mukole team abatunda embizi mukoleza mmwe abatunda omaso kati babera basamba mupira olweggulo no by the way these are facts sagala kuongeramu. I have ever come to cheer Kaye myself. Ngali mukusamba mupira wali bwakuba mwenda. Wisdom Kaye taina mulimo. That's a fact. These are facts, and Kaye must understand his situation before he engages, before he opens up on other fronts, which will be deadly for him. Okay. He doesn't have a job. Okay. Onyange mbuye galira mu nyumba nakubira abantu mbu agenze kola. These are facts. Teri muntu kiruma. Nze Junior bongamba Junior ovuga Subaru. Junior okola mu ministry. Junior sura kyengera na kyanja. Oba olimbye. Okuwa image etali yange. Nze abantu bayagadde nyuza nyerolo ezitali zange. Ningambe ekyo sijja kikola. Kubanga abantu we banaazuula amazima ndiddawo. Banange tuleme kweteeka mu kirasi ntambi kasirye ezitali zaffe. Kibi nnyo ku media. Kaye ekintu kyonna kyalimu bamukubira mu muzannyo gwa blackmail. Kaye zazanya blackmail ku bantu gwe n'ogamba omubaka Honorable Nsereko amaze okufiirwa mukwano gwe Katolu bw'amafenna tulina mikwano gyaffe zenna obbi bange nga bambikidde wano ne program eyinza okukomano noamba Honorable Nsereko andawea yajambalira. Can you say that? No, there is a level that boy must still fall. Beba muwagasi banya beat ize sayimo sikola program ku radio ikugambye olwaleero bakakubira amasimu emirundi esatu radio 4 ize sura gede kola program ku radio 4 because I have 3 reasons that still stand and everybody knows them. I cannot share a studio with Wisdom Kaye. Ekyo na kisalawo because our level of intelligence differs and we are not going to be there. I'm a brand. I'm an established brand. Mbadde ku social media emyaka 5 bajakana na duli bagenze bande sewano. I know this game better than most people. So akati ekyokubiri nafunamu obutakanya ne Balamu. Kakati Balamu minister mukamange yafiirwa omwana nasanga Balamu nga yakoze ku ntegeka. Nezija mubuuzeeko because nze newe batwafunamu obutakanya nze Balamu muntu mukulu asobola okunzaala atanyambye mu bintu bingi ataachanyamba kwasibanyisi gye ntwala. Balamu yangambye ebigambo bino bisatu gwe nakubala ne taatawo natabula nakola ki mu bufunze zino emboozi z'abaana abantu abiri Kaye Wisdom ne Tamara emirundi Junior zo zibuzaabuza. Kaye Wisdom agamba yazimba ennyumba ayireza abapangisa ayina n'eyamba kyokka Tamara emirundi Junior agamba Kaye Wisdom asula mizigo. Kati bakubombi ani mutuufu bannange oba ono yeesomanga nga talina kyayina bannaye kasooke mbateereko Kaye Wisdom ate ye ng'atunnyonnyola yakulira mbagagga simanyi biti bingi byomma naye byayogera naye oba ani mutuufu ku bana ababiri kansooke mbateereko ka vidiyo nammwe mumwerabireko saagala kusala mugambo kambo mbateereko nammwe ate musobole okubanga mulaba naye oba ani alimba ani simanyi nakumanya. Nze olaba azaaliddwa Nakasero mmanye ekyokukola gwe Lutalo yakulira eri mu mbuga eruweero bwe tomanyi nti nno okwetonda ne byolina okukozesa Lutalo okumanya bannange wewagira Museveni oba ebisiraani bye bikwata n'ebyoyogera bibula. Ekisooka singa nabadde Lutalo nandize ne nga bannange nina ebigambo bye nayogedde wabula nsaba bwe biba birina gwe byayisiza obubi bansonyiwe. David Lutalo eyajjanga alinga akamyu nalaba video ya David Lutalo akapira kagenda kapapaala. Omanyi nti nno eyo video yali ya colored naye David Lutalo yagifuula ya black and white. Okumanya David Lutalo yali yaguba video ogiraba osolo gamba ya black and white
gendo olabe Eddie Kenzo yali ayogedde ku kintu ekyo alien skin yasembye kyogera simu nabyafuzi bebe kuli yakyogera kazo David Lutalo yakyogedde eyo statement we yogerwa omugagge Kampala ne yogerwa n'omuyimbi manya waliwo omuntu abawa sente ati bakuwa ne batuuka ne bagamba gundi tukuwadde sente zaffe naye nga tetulabawo otuyisizaamu eyo statement bagamba ogikole direct bagiteekawo kuba Bob Wine omusajja David Lutalo nga mwagala musuula David sirabanga muyimbi asiriwala mu 30 second actually Ronald Mai ani oyo David Lutalo yasiriwadde mu just 10 second naiwa respect ye naiwa abaganda bagamba ntinno owemukidde ebunyoro nga atalidda Buganda golo bali bagamba bara David Lutalo yawemukidde ebunyoro muba nyankole bamuzeyi bange nga atalidda Buganda kama waliwo kibayita okujejemba ng'oyogera nalabye David Lutalo ng'ajejemba one abazze mu audience teri yamugambye nti oli munnabyabufuzi eyo statement bagamba ogikole direct bagiteekawo kuba Bob Wine lwaki tebajogera nga Besigye waali naye yagamba nti azabyogera buli alimba di we yakyogera ebigambo yavudde okwogera ebigambo ebyo olimba luyimbadde emyaka 10 nange simanyi nakuma alimba mu luyimba mwebiri David Lutalo atwa oluyimba nga mulimu ekigambo ekigamba tisimu nabyabufuzi David Lutalo eyajjanga alinga akamyu kati David Lutalo ebbanga lye bamuwagiridde nze nkugambye yayimba kapaapala ng'alinga steel wire kati olaba omanyi nti olaba video ya David Lutalo neno video olowooza oli jjajja wa David Lutalo ono kiri kati David Lutalo abantu baba bakuwagidde ne bakujja kwoli David Lutalo yalinga steel wire n'otuuka kwono David Lutalo amanyi n'okuyimba oluzungu obasiima bagamba nti nno toli mu byabufuzi kati oyo mukolere ki David Lutalo abeeruweero be baleeta Museveni obuwangwa eruweero okumanya Museveni yajoga ba David era chupa debe mitwe chupa debe Museveni yajoga ba David Lutalo obuwangwa Museveni bwe batta abantu eruweero yabusitula n'abuleete waffe embala n'akola museum Museveni yagikola luweero tuli mu bintu bya serious tuli wano mu chopora banze newunya abaganda omusajja oli muganda nze newunya abaganda nengane what is wrong with the Baganda people oba abaganda bamama bafa abatuzaalo oba bafa no Buganda nda David Lutalo abyayogera eyo statement teri ya mukasejjogera wabula yabadde ajogera nga bana bamuteeke ekitimu mu nyuma bamugamba yogera gundi tukusponsorize accountability Museveni Museveni alinga mukazi mukadde omukazi omukadde bw'omwagala ko engeri gy'aba yagwa embugubugu tomukisingira mu bitooko era mukisingira mu ka David Lutalo bamukisinze bintu bya kapale David Lutalo yakisinze Museveni omukadde Museveni